Guys, fake lakini mchala nsoga wano. Nga bwe tunoonya justice for Nisha, nga bwe tukyagirinda cause I mean what we have to do is to wait. Tulaba oba bagituwa oba tebagituwa. Nyina ebintu bibiri bye mbasuubiza, Baba don't make noise. Bye mbasuubiza. Omusango guno nga guwedde. Nga mulamuzi amaze okukatema. Oba akawaŋŋamudde atya oba atya. Ninayo videos. Ninayo audios. Ninayo videos and audios. And messages byengendo bashe yalingirako wano ejja kuba court session yange etudde nga nze judge namwe nga muli bajjaji eyo gyonna bamugulabira musobole okubanga mumpa nammwe ensala yammwe nze sijja kusala nja kubiteekayo nga bwe biri unedited unfiltered mbiteeke wano enso omuntu ojja kujja mu comment section ngambe lwaki sibiteekayo kati kaninde omusango gufulume kooti awo kanze wenninze. Okay, nga bwe tukyalinda justice for Nisha, there's something waliwo omusango gw'omuwala gwe bayita nani bamuyisanya omuwala ono omuwala eyafudde bambi omuntu agenze mu nsonga mu story eyo yakoleddwa omuntu omu e Uganda awo agifollowinga so people tagged me mu story eyo nakuttako link by the way I shared it. N'abantu abali mu security ne bagamba yo look at this story like seriously abantu bano bwe mmange baba tebannakwatibwa omukulu Luku Wesigire omugezi wa poliisi sebo erinnya lyo ndirabira njagala nsooke ndiigo dyogera saagala ddiso by'oyinza okunsiba abakulira aba CID ekibuli mwe ba investigators baffe betulina mukola ki okubanga abantu bano wamanga tebannakwatibwa mu bantu abo mulimu omusajja gwe bayita Kato agambibwa okubanga ye mwami w'omukyalo oyo nebuuza lwaki tannakwatibwa mulimu mukyala wa Kato eyali mu mmotoka ku lunaku olwo bagamba omwana ono yafuna accident mulimu gwe bayita Tendo sister wa Kato lwaki tannaba kukwatibwa mulimu driver wa Kato yali abavuga olunaku olwo lwaki tannakwatibwa mulimu aba funeral service bagise Pearl funeral service something lwaki tebannakwatibwa okuva ku executive because executive yajja okubawa ani wansi eya receiving business eno era ng'emugamba omulambo gukimawa mulimu n'omwana omuto oyo omwana omuto akwatibwe wadde nga muto bamutwale abakugu ababuuza abaana bato bamubuuza ebibuuzo bamuteeke mu bajuvenile basooke bamubejjeko because twogera ku murder case abantu abo wamanga lwaki tebannakwatibwa abakago ku airport e Uganda abayi kubanga omulambo guddira mu kago twagala batukwatireyo eyali ku kago olunaku olwo atuwe lisiti y'ebintu bye yayingiza mwalimu ku mulambo gw'omuntu mu kago ezajja mu ggwanga waliwo aba medical tubayite abaki tubayite bapunga wano tubayite bani tubayite aba paramedics ku kisaawe omuntu bwajjanga mulwadde nga ajja baluwa z'obusawo tebamukuwa direct bayina minutes ze bamukujjako ne ba registering omulwadde oyo ne kiki kyayingiza kubanga baba beeraliikirira yalibanga ayingiza obulwadde bwe tutayina mu ggwanga yalibanga ayingiza obulwadde bwe tutamanyi mu ggwanga okitegeera kati ate tekyawukana ku mulambo omulambo bwe guyingira bayina okuguwandiisa bayina okumuggyako passport omuntu oyo kubanga mufu neekubwamu ebituli n'aligisteringibwa mu bafudde ne baweereza aba internal affairs information eyo nti omuntu ono akatabo ke tekaddamu okutambulako wadde afudde biwedde eriyo realities zetutalina kubuusa maaso bwe bagamba nti omukazi yakwata looni ensi mu nsi gy'abadde akolera ajje azimbe n'omusajja we kati nga tutunuulidde kalina tutunuulidde ebintu nti omukazi wattu byabadde ayiyokola nga gaayi kiragira ddala nti gaayi ensonga ezamuttisa omukazi zaalinga 3 either ssente ze yamusindikiranga nga talina awadde 10 yakola bibye yazirya na mukazi we oli gwe twogeddeko ennyumba omusajja eri mu mannya ge ate omukazi yatandika okubanja ebintu okusaba ku bintu bye bakoze nga tabiraba ekyokulala ng'omusajja tali ready kufiirwa family eno gye yakureatinga because of this other man this other woman kino kyeraga mu lwatu nti waliwo conspiracy eri wakati w'abantu bano ey'okutta ono omuwala buli kintu kye boogera tekikwatagana
tekikwatagana bwongamba nti owa funeral service nze. Let me give an example. I run a funeral service home. You come to me, give me your business, nengamba yo ngenda kugikola nenyingiza mu bitabo byange. Why would I run away from an interview? I can't. Era nja kujja nkugambe nti yesebo nze bampa omulimu kunaku z'omwezi bwe guti. Era nagenda ku kisaawe Entebbe. Funeral homes ezo nga zijja abafu ku kisaawe balina we basayininga. That is a signature weina okuteekebwa. That signature was put somewhere. They signed somewhere. Okujjayo omulambo. You people, let me tell you one thing. Mu nsi ebintu bibiri ebizibu by'okutambuza. Kuliko omulambo n'omwana omuto. Omulambo n'omwana omuto. Omwana ne bw'oba otambuza wuwo aliko emisoso. Nti, let me give an example. Otambula we katata w'omwana tomulina. Hawa. Mukubire simu. Tuwe ebbaluwa ekakasa nti yakukkiriza afune visa eyo n'ogijjayo. Tuwe ebbaluwa ekakasa nti yakukkiriza omutambuza eyo n'ogibawa. Mukube essimu abatakwata ne bakutuuzaawo mu kasenge mpaka nga bamufunye. Because they know waliyo child trafficking. Kati baagala nnyo okubaba nga avoiding ebintu ng'ebyo. Because at the end of the day omwana bw'ayingira mu nsi endala, ensi endala esobola okuggula omusango kw'eno ensi. Kati tuddeyo ku mulambo. Omulambo eddwaliro gye baagujja. But when medical report, police ya Uganda, mufune medical report. Communicate. Ensi ezimu wadde enfirika naye zirina system ekolaakolamu okutusinga. Eyaffe. Mufune medical report. Mukube eddwaliro kubanga trust me, eyo death certificate ebaako contact and everything. Yafudde ki, yayingira ssaawa mmeka, baani abaamuleese, tatatata. Era abaddewo ng'owooluganda atutte omulambo alina okusayininga. Eddwaliro mulikubire. Tuddeyo ku Entebbe airport. Wadde nga airport yaffe tekola, wadde nga airport yaffe erina ebizibu eri lose, but trust me, tosobola kuyingiza mulambo ne watasigala record. Unless ng'oli mukozi wa government. Kubanga abakozi ba government babuza obujulizi. Kyemwagala otugamba ono kati omukozi wa government? I don't think. Ne bw'abeera. Let's go back to the system. Tuchekinge. Entebbe International Airport erina videos. Tugende mu kago gye zitukira gye basayiningira nti baleese bino emujjiddemu dead body. Ani yagisayininga eri mu mannya ki era eva mu nsi ki? Bwebanga bakugamba ab'Entebbe nti ffe record gye tuyina ey'omukazi ogenda yagenda South Sudan ate ono agamba baagenda Zanzibar. We've all been to Zanzibar. Right? Kitegeeza bw'oba ogiyingira Zanzibar waliwo obukakafu unless ng'ogamba wayita wansi n'omulambo n'oguyita wansi ate n'oguvuga n'oguleeta ku kisaawe n'okolagana n'abakago ne mukonaivinga okuzannya firimu yammwe gye mwakola ki gye mwazannya. So tuddeyo tufune yakola ku olwo olunaku mu kago office eyasayininga omulambo ogwo nga gufuluma kuba ndaba buli mulambo bagukwasa aba family they sign somewhere. Out of experience you have to sign somewhere. Nti ye omuntu ono akomyewo ne passport neekubwamu ebituli newebereza aba internal affairs. Ne internal affairs bagibuuze wa receiving ko passport yono omukyala oba mu system akyalina mulamu according to you. Simple mathematics and logic. Bintu byangu byakola. Unless nga mtu gamba nti kato munene nnyo okusinga institution ya Uganda ya police asinga internal affairs. Then bana aba funeral home ina nenya sima palu biki mugigendeko musibe buli kiyenje ekiri awo bajja kwogera. Ebintu ebimu buli we munaabikwasanga nga mwetufiirayo gwa nagambe bwe tutya abantu bagenda okutufaako nga tewali ayamba nga tewali ataasa. Me I've done my part. Sole njirabye ewo omuntu nange nsharinze link kube mmanyi munange bemmanyi nti bakola bwoba wa link. So kati katulinde tulabe ekiddako. Ono musajja wa funeral home bamukwatirewo day one. Mukazi wa Kato muganda wa Kato Tendo n'omwana waabwe bonna ne driver waabwe munda. Ono omuntu be bamwettira. Era bamanye ekyamussa nga bakweka bintu bya mukazi be yakolerera. Okitegeera omukazi bwe yadda yateekawo embeera n'asaba. Kati baganda bange abali ku byeyo. How about ng'oguddewo akawunti ng'ogenda n'omuteekanga ssente zammwe ku akawunti kale tugugula nenga ne banka kubanga era nazo nzibi zijja kubabba. I can't guarantee nti tebajja kubabba. Oba kale maama waazirye kuba yaba yakuzaala ogambe eyazirya ye yanzaala. Because really mulekerawo okuwa abasajja ssente. Luli nalaba mukazi afukamidde mwami hamu nyamba mukozi waali mu kuwasiza mu ssente zange hamu teyaliiyo ng'owoono omusajja ssente. Let's be caution. If it is not business, I mean, tosimuwa. Siteke kwa account oba maama wo kala oba baganda bo baziryo gamba wanga bazirya ba Luganda. Ayizula. Naye nga Uganda police have shared all the links since that story eno zenda babagikola eyagikoze links tuziba wadde tulinze mukole. Thank you so much. Tukoye bannange. Omuntu addewa.
too bad.